sakolenze mwana wamwe mwegataddeewo nga tuli wano okubaweereza tetugenda bakulembera mu bisaayi olwaleero mu sabbiisi olwaleero sawa ya eno ozawo kabakalulu oyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe wabeerawo enjawulo wakati mu ffe oyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe oyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo omwoyo wa Mukama n'amalajja wabeerawo enjawulo wakati mu ffe wa Mukama n'amalajja wabeerawo enjawulo wakati mu ffe wata ku ngombe eyo sexy oyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe oyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa Yesu n'amalaka wano wabawo enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe asangula amaziga n'agajjawo wabeerawo enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo amaanyi wakati mu ffe omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe wabeerawo enjawulo wakati wabeerawo enjawulo wakati mu ffe wakati mu ffe wabeerawo amaanyi wakati mu ffe wakati mu ffe wabeerawo essuubi wakati mu ffe wakati mu ffe omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe tubasakatemu eno ey'omukomera ereeta essuubi abaana gye bakuba eyo mu lasiti eyo nga bamaze okugalawo kiboodi omulabe sitaani weyabyansibye mu bizibu ebingi yansumulula nebaza Yesu kubanga yansumulula nze olujegere omulabe sitaani yeyali ansibye mu bizibu ebingi yansumulula nebaza Yesu kubanga yansumulula nze ulujegere omulabe sitaani yeyali ansibye mu bizibu ebingi yansumulula nebaza Yesu kubanga yansumulula mulaba wano nina ebintu bingi bye nali nkola nga nabivaako olwa Yesu. Nze kulaba wano Yesu yansumulula, era Yesu nzikiriza nti gwe mugga ogw'amazzi gwe nsena nenywa.
Yes. Tondaba, look at me. Look me now. Look I'm me. beautiful. Yes, sitera kugabamu naye mwengenda bawa Bobby Wine finally tuwadde mbasinkanyeko ne Zex inch 10 birangirangi nati bonna bawangalira side zeyo mu America so ne bakubayo kwawo obuyimbo bwa gospel kama ubiri osobola okuzza emyoyo gyabo abawulira nti ne abadde bazitoweredde omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo takubye kamu n'akuba n'akokubiri Bobby Wine n'ekirala kye mulina okubeera nga mumanya oluvannyuma lwa NTV okubeera nga esalibwako nedda ku nsonga za TikTok oba social media kweri mu kubeera nga broadcastingira wabula si program zaayo zonna nedda program ez'ekinyusi oba ezirimu amakulu naddala eya NTV akawungeezi basazeewo okubeera nga bagizza ku mikutu gyabwe gimigatta abantu oba social media platform. Bobby Wine abadde talina muntu gwa followinga ku TikTok, however yasazeewo okubeera nga afollowinga omuntu omu ku TikTok neera ng'oyo si mulala wabula NTV akawungeezi platform yabwe ku mukutu gwa TikTok asobola okubeera nga agiwa hype oba vibe abantu asobola okubeera nga balaba content waabwe however much nti bagijjako ne content yo asobola okubeera nga alabibwa kubanga okusinziira ku ye ne campaign we zaaliwo batuuka n'okugana NTV okubeera nga broadcastinga laale za President Yoweri Kaguta Museveni however ne basigaza muntu omu oku broadcastinga oba aba opposition abalala oba ba candidates abalala bali baliwo within that time naye nga leading candidate yali omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga buli we yali nga weebali buli we yali adda nga basobola bulungi okubeera nga baddawo saa zino asobodde okubeera nga akiringamuko ne bafunamu some good moments asobodde okuwulira eddoboozi lya Bobby Tungo Kyagulanyi emabega nga yali ku kamera kwegamba nga likola Hammond ez'ennungi ez'enjawulo.